was here. You are right 100%. You organize yourself, everybody enters. Let us organize ourselves such that everybody enters. And those on top is having VIP tickets and VIP tables, the spaces are still there. So the issue is on the one. They will also enter because now they have opened there. So everybody is going to enter. Organize yourselves. Everybody come with your ticket. They allow you in. They will how they go to do. First, tetukirizibwa oli otya munnange webale kunyirira obulamu oyo omumanyi tomumanyi owaye omuyimbi mwesonyiwe mutulabe banaye mwebale kubeerawo lwa papa. Amina. Naye osanyo kiki? Ntambudde emmotoka tesikirangako banaye nabantu papa kikubye kubanga emmotoka tugira seeri nzize enziruka. Abasinga abantu bali wano bali mu kukaaba bagamba nti bali bweru. Kubanga bambi wajjudde nekyekimu emmotoka tugira seeri kitegeeza abantu bangi so bambi kyakabi. Kino kitegeeza ki eri music fraternity yonna? Papa is our legend. Nze nganze mutwalanga papa nga bw'okiwulira bwemba n'ekizibu nzirukira wa papa. So abantu bangi abirifu bangi bayambye mu industry bajja bamwagala twakola tulaba ennyimba ze nali muto nnyo nga nyimba ennyimba za papa so tumwagala nnyo abadde ali mu kibuga kitegeere tekirina nakinnyonnyola. It's a must. Okay. So oba ogenda kuyimba mu leero? No. Okay, kino kiwe kyakuyiga ki eri abayimbi naddala abategeka ebivvulu? Yes. Yes. Okay. Owa microphone sembeza gufulubire. Papa muntu mulungi wewe ekitiibwa kola music omulungi beera muntu mulungi eri abantu abatakusapootinga. Bwe mutandika okwetegeka event organize emirimu gisigaddewa? Tubawadde emirimu emyaka gyonna okitegeera emyaka gyonna abayimbi bakwana waliba munaabo naye obanga osobola okwetegekako okimanyi nti kamoni papa emyaka gyayimbidde tasobola kutetegeka. Time etuuka nga naawe omuyimbi osobola okukola ki nawetegeka namubimanyi si byawe. Lydia Jazmine tukulinde ddi mukwano concert abafaani batugambye gwe mugole twagala nnyo mami. Lydia Jazmine of Uganda.